نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abawuliriza baffe ku Al-Mimbar Media Group mu kaseera kano twagala okusoma ebikwatagana n'okusala ebisolo mu nnaku zino eza Eid ezijja mu maaso awo. Ekisookera ddala njagala okubajjukiza nti okusala ebisolo kuno tekwava buvi mu bbanga ne kugwawo, si kiragiro kya kubonereza abantu ba umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula kuliko ensibuko yaako, era nga twasomesako emabegaawo ekyafaayo kya nabbi wa Allah Ibrahim gwe twakazaako era jjajja wabakkiriza engeri gye yasengukamu okuva mu nsi ye mu biladi Sham mu Iraka n'asenguka okudda e Palestine. Bwe yava e Palestine bwe yazaalira Ismail n'amuleeta e Makka ne nnyina Hajara nga kakyali kato, ate era awo mu kaseera ako twagala okulaba ekyafaayo ekyaddirira nga amaze okuzimba ennyumba biki ebyaddako. Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo kino ekiri mu suratul Bakara aya 127, Allah subhanahu wa ta'ala bwamala okubeera nga agabiridde Ibrahim omwana we Ismail, kubanga Ismail agamba rabbi habli minas salihin, ayi Allah nkusaba ompe ezadde, ompe omwana naye nga mulongoofu. Twabagamba nti ekyo mukisabenga nnyo, oba osaba omwana ng'osaba ezadde tomala gasaba busabi n'okomaawo nti ayi Allah mpa abaana. Musaba abaana oyongereko nti abakuwe nga balongoofu. N'olwekyo mu tteeka eryo Allah agamba nti fabasharinahu bigulamin halim, Allah yamuwa, yayanukula okusaba kwe n'amuwa omwana omulongoofu, omwana omulungi, omwana Ismaili omuwulize. Naye agamba nti falamma balaga maahu saaya, omwana ono bw'amala okubeera ng'akuzeekuzeemu ng'akuze, ng'asobola okubeera ng'amutuma ku mirimu, asobola okumuyamba, era nga mukimanyi bwe mwakisomako nti yamuyambako bwe baali basitula ennyumba ya Kaaba gizimba. Ekyaddirira Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga amulagira mu kirooto, n'amutumira ekirooto ekiragira Ibrahim okusala omwana we Ismail. Allah agamba mu tteeka eryo n'agamba nti kaala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzuru madha tara. Omanyi ru'yatul anbiya, ebirooto by'abannabbi wahayi babeeranga bubaka. Bo tebalootanga ffe naloose nga embwa engoba, naloose nga nkukuba, naloose nga nkwagala nnyo, byoba oloose ne bikomaawo. Bo bye balootanga babeeranga bubaka. Kati ekirooto Ismaili kye yafuna, Ibrahim kye yafuna ng'asala mutabani we bwali bubaka, nga Allah alagira Ibrahim okubeera ng'asala Ismail ng'amuwaayo okubeera lillahi subhanahu wa ta'ala, okubeera ng'amusala. Ekigambo kyazitowerera Ibrahim. Ate nga naawe ampuliriza mu kaseera kano, nze ayogera naawe ampuliriza, abalina abaana atali omu, ng'olina dazini watandika n'eyokubiri, abalala balina, nawulira omwami yazaala abaana 9, naye seba mu baana abo 9 be yazaala oba 30 oba 4 oba buli omu baalina, kale wadde ng'olina 5. Allah ku ssaawa eno n'akuleetera nga kigezo, n'akusaba osaleko omu ku boolina, olina 5 osigaze 4, okwate ekisa omusale. Sirowooza nga kuffe kuliko asobola okufuna obukkiriza obwo. Awo olabira obuzibu wakati wa maama amuzaala ne taata. Ku byakafaananyi ogenda eri maama azaala omwana omugambe nti ekiragiro kiva wa Allah, batugambye Muzammiru tumusale, oba Ahmada tumusale, oba Zainabu tumusale. Kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ogenda bitandika otya, era kikyosuubirwa reaction egenda kubeera etya. Naye Ibrahimu alayhi salam obudde bwe bukya ku makya n'ayita mutabani we n'amugamba ya bunayya. Awo nawo waliwo ekyokuyiga. Olwaleero omuntu atuma omwana we ekintu n'atakikola, naye oluusi abaana bano abatujemera okukola emirimu tulina okwebuuza
kyekireetera abaana baleero okuba nga tebakola mirimu gye tuba tubatumye n'okumawo waka nga omugambye okusaawa naye nga kumulemye, omugambye okulongoosa nnyumba n'okumawo nga bwekimugambye nga bwe kiri. Ensonga ezimu kuzitulemesa okubeera nga abaana batuwulira yengeri gye tubayitamu n'engeri gye twogeramu gye bali. Ibrahimu agamba ya abati, yamugamba ya bunayya mutabani, owange gwe katabani, kubanga bunayya tasghiru lil ibn, amuyise mu ddoboozi erisinga okumuwa ekitiibwa. N'amugamba nti mutabani sooka ojje, naye ffe bw'oba otuma omwana gwe Ahmada, gwe Said, gwe Fatima, kwegamba embeera eyo nkomewo wano nga temweze lujja luno, nkomewo wano nga tosaayo wano. Naye bamugamba nti mutabani jangu, oba muyite erinnya lye nga totaddeeko gwe, wabula muyite bulungi omugambe nti jangu bambi olujja luno nga olulaba lwetaaga okutereezaako tuyinza okufuna abagenyi. Embeera ey'okuwa abaana ekitiibwa ebaleetera okukkiriza bye tubatuma, naye okubaboggolera, okubavuma, abamu bavuma basiru mmwe nsange wano nga temweze wano, eyo embeera. Kino ekintu Ibrahimu kyali agendako kyali kinene, naye awamu n'ekyo agambye mutabani jangu, n'amugamba nti inni ara fil manami anni adhibahuka fanzuru maadha tara. Mutabani nabadde neebase obubaka ne bunzijira Allah nga ndagira, naye ekintu kyeyandagidde kinene simanyi bona okiraba. Simanyi n'amugamba nti kintu ki, n'amugamba nti anni adhibahuka, kyendabye ekiragiro kya Allah kizze nga kindagira kusala. Fanzuru maadha tara, wulira kale ekiragiro kya Allah. Naye Ibrahimu amala kubuuza mwana gwe olaba otya? Awo nawo abalina abaana tufunewo ekyokuyiga nti waliyo abaana oluusi ebintu byobawa naye nga omubuuza nti mukiraba mutya, engeri gye bajja okukiddamu ejja kuba positive okusinga bona walagira nga oleeta buleesi biragiro. Kubanga Isimayiri yali asobola okubeera n'agamba nti Samayiri weebake, nze kiragiro kya Allah leeta ekiso, n'asala. Naye nedda yamugamba nti fanzur maadha tara, genda olowooze ku nsonga eyo. Kakati n'abaana bano bwe tubanga tubatuma, bwe tubanga twogera nabo bambi, tuyige fe abazadde b'ennaku zino, ogambe nti baana bange butuufu naliro badde ndowooza nti okuuma amaka gano obulungi, tubeere nga twekuuma nga tetufuluma wabweru, tubeere nga tulinawo okuyonja okwawamu, emirimu egyawamu, tubeere na kino tubeere na kino. Mulaba mutya? Ndowooza olaba singa babuuza nobakibuuzo nti mulaba mutya, abaana babatudde awo ekigenda ogenda mu bwongo bwabwe kwa taata yali badde alagira obulagizi, ate atubuuza mulaba mutya? Kwegamba min haithu tanfidh, wano nga bagenda okukola implementation, okuteeka mu nkola ekyo kyebabalagira, kigenda kubabeerera kyangu kubanga mwakiteesaako. Alina obabuuza endowooza yaabwe. Ibrahimu abuuza Isimayiri fanzur maadha tara, mutabani ekintu ekyo kiraba otya? Ekintu ekyo kyamuwa Isimayiri okubeera nga akyanukula mu bwangu nnyo, n'agamba nti bwebeera ndowooza yange ya abati muzeeyi, bwe kiba kiragiro kya Allah, if'al ma tu'mar, kola ekyo ekikulagiddwa, satagiduni insha Allahu minas sabirin, nze bw'onooba onsaddaase n'onsala ku kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, kyemmanyi tojja kuddamu tusinkane, kubanga olunaku lw'enkomerero gye luli. Bwe tunaasisinkana tugenda kubeera mu bantu abalina empeera ey'abagumiikiriza, ate empeera y'abagumiikiriza esookerwako jjana. N'olwekyo n'amuzzaamu amaanyi n'amugamba tusinkane mu jjana. Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaatusinkanyaayo tubeere nga tubeera mu bantu mu bifo ebirungi eby'abagumiikiriza. Bannange abampuliriza ku mukutu guno ogwa Mimbara, tufune ekyokuyiga, twogerenga n'abaana baffe bulungi, wadde ng'ekintu olaba nga kizito nnyo, naye abazadde b'ennaku zino olw'okuba ekintu alabanga ekinene agamba nti kino sigenda beebuuzaako, sigenda kwogera nabo, kino ngenda balagira bulagizi. N'alyoka avaayo n'obukambwe bwonna, oluusi n'ekibooko atadde awo azze kulagira baana be. So nga ate kyalibadde kyangu nnyo abaana bano kikkiriza singa muyise mu kuteesa nabbabuuza nti mukiraba mutya. Omuntu bw'abanga ekintu ekyo akimukubuuza bw'atyo kikwanguyira kakubeera abakulembeze, singa bwe mukulembera mutula nabo butuuzi,
nobeera nga babuuza bannaye njagala tukole bulungi bwansi mukiraba mutya bajja kukuyamba bajja kikiriza mangu okusinga bwovaayo nti nze mbalagidde ngaomukulembeze enkyamukeere gwe nasanga ngaakyali mu nyumba ye ajja kundaba ebintu ebyo byongera abantu kubeera nga bajema bugyemi muntu nakubuuza ndagira ngaani omuntu nobeera ngogenda nga gwamuzaala ekinavaamu ajja gaana ekyo kyomutumye nolwensonga eyo Ibrahimu bwatyo bweyalagira omwana we kyaddirira omwana amaze okukkiriza Ibrahimu akkiriza kiragiro kya taata kya katonda we omukyala wano wansi mutia li amri zawjiha naye atuukiriza kiragiro kya bbaawe n'omwana wano wansi mugonvu eri abamuzaala ago ge maka amalungi ku biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abasinga obungi osanga nga mu maka taata ayagala okuteeka mu nkola ebiragiro bya Allah naye maama afuuse obuzibu, oba maama ayagala okussa mu nkola ebiragiro bya Allah taata afuuse ekizibu. Kati wano abaana ne balema okubeera nga batuukiriza ebiragiro bya Allah, naye kino kyali kinene, naye weesanga nga abazadde bonna baali bakkaanya omutwe omukulu mu maka ye taata ekiragiro kya Allah akiteeka mu nkola, ate wano maama ekiragiro kya Allah ekiragiro kya bbaawe bw'ategeera nti kivudde wa Allah naye n'abeera mugonvu gye kiri, n'abaana wansi bwe batyo Isimayiri bw'atyo n'abeera mugonvu eri abamuzaala okubayambako okutuukiriza ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala newankubadde ebizitowa bitya. Tusaba abaana abazaalibwa mu maka bayambeko bazadde baabwe mu mbeera y'okuteeka obusiraamu mu maka n'ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abaana abamu baleetera bakadde baabwe ebizibu okubeera nga omuzadde n'awulira obukalubirivu mu kutuukiriza ebyo Allah byayagala awaka. Taata ffe tuganye naye ng'oluusi biragiro babigaanira kubanga bamuwa abagambye ekiro tujja kikkiriza. Taata n'awulira obuzibu ekivaamu kufuna pressure na ndwadde zitategerekeka lw'abaana kubeera nga bamulemesezza okubeera nga atuukiriza ebyo Allah byayagala mu maka ge. Isimayiri yakkiriza era ekyaddirira kubeera nga Ibrahimu atuukiriza etteeka eryo eryamulagirwa okubeera nga asala omwana oyo, era fiilan n'aleeta ekiso n'asiba omwana ku maaso n'atuukiriza ekiragiro ekyo n'asala ekiso nga kyogi. Naye olw'okubanga Allah kino kwali kugezesa, wabula si kyeyali ayagala nti Isimayiri asalibwe, kwali kugezesa kulaba nga Ibrahimu asobola okukkiriza buli kyonna Allah kyamulagira. Ekiso tekyasala, n'akisalisa ogusooka ne kitasala, n'asala ogwokubiri ne kitasala, n'asala ogwokusatu ne kitasala. Ibrahimu ne bimusobera n'agamba kino ekiragiro n'akituukiriza ntya, n'omwana ne bimusobera paka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yataasa Isimayiri bwe yagamba mu tteeka eryo lyennyini n'agamba nti wanadainahu falamma aslama. Bamala okukkiriza bombi, Isimayiri akkiriza okubeera nga asalibwa aweebwayo nga saddaaka, ne Ibrahimu akkiriza okubeera nga asala omwana we wanadainahu an ya Ibrahimu. Allah kyava atuma eddoboozi ne lifuluma nga ligamba nti ya Ibrahimu kad saddakta ru'ya, ekiragiro ekyazze mu kirooto tukirabye okituukiriza era oli mukkiriza. Inna kadhalika nagizi almuhsinin, bwe tutyo nno bwe tuti bwe tugesa abantu baffe abakkiriza oluvannyuma ne tubawa empeera zaabwe ez'okulongoosa. Wafadainahu bidhibhin azim. Allah subhanahu wa ta'ala n'ataasa Isimayiri n'aleeta ekyokusala ekyamaanyi kyeyalagira Ibrahimu alayhi salam okubeera nga asala, kyava mu jjana nga kizze papasire kubeera nga kinunula Isimayiri alayhi salam. Bw'amala okukola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'aleka nga tteeka eri abakkiriza ku nsi kuno okubeera nga buli kaseera basala ebisolo olw'okubanga tuba tutuukiriza ekyo Ibrahimu kye yakola ekyokubeera nga yali agenda kusala mwana we, Allah n'amukyusizaamu n'anunula Isimayiri n'amutumira okubeera nga asala ensolo yava mu jjana. Okuva ku olwo nekitulekewo abakkiriza ffe abadda mu bigere bya Ibrahimu alayhi salam okuva lwe yakola ekikolwa ekyo paka olwaleero twalagira okubeera nga tusala ebisolo taasuyan bihadhihi sunna, okubeera nga tukola tugoberera enkola ya Ibrahimu alayhi salatu wassalam.
kisigadde kubeera nga tusoma ebisolo ebisalibwa birina amateeka gaabyo getuteekeddwa okubeera nga tutegeera. Saba Allah ow'ekitiibwa atugase n'ebigambo ebyo, atuse mu bantu abatuukiriza amateeka ge, atuse mu bantu abanaasala ebisolo nga tutuukiriza ekyo Ibrahim kyeyali agenda okukola, oba kyeyakola ekyokusala ekisolo ekyamuweebwa nga kinunula Ismail gwe yali agenda okusala ng'ate mwana we yali omu yekka gwe yazaala mu Hajara. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.